mwana wange. Fumba. Abantu beesonyiwa, abantu bajja kwogera. Abantu boogera. Ne exa mwesonyiwa ko mugambe. Exa okumwesonyiwa kyenkugambye nti media yemukozesa ki? Ensobi. Ensobi. Yemuleetera okwogera nti kino oba kiri. Kati bw'aneesonyiwa media. Tujja kutuuka ekiseera nga tetukyawulira linnya lya X we Mukama. Okay. Kugamba ye agende bugenzi mu maaso. Ebintu by'oli oleeta mu bulamu bye yali yeegomba Katonda yabimutuusaako. Ebyayita tubireke nga byakola ki? Nga byayita. Tambuza bulamu, wana mulenzi wo, yagala mulenzi wo, mubiibiite, mukolere buli ky'owulira oyagala. Va ku bantu, abantu boogera ate tetulina kye tugenda kukola tusanyuse bantu. Okay. Kati nawe nyini senga. Twalayo nga abaana bakutte ebipande. Naye ng'ebipande ebyo bakutte ku mbaga. Nze nga nzisala bintu nno kyabadde kyetaagisa kuba ndabanga abaana batadde ate mu lutawulo mmwe. Eyo ensobi abakyala tugikola nnyo. Ate nga nsobi nene. Kibi nnyo okussa omwana mu lutalo lwammwe ng'abazadde. Abaana abo bajja kukula bajja kubiraba. Ekituufu tewaliiwo akimanyi. Omwana oyo ajja kukula akugambe nze taata ye taata. Oba yali mubi. Oba yali biki nze taata wange taata wange akyuka akugambe maama lwaki. Simanyi nti onoofuna ansa yakyo. Kati ekiri kyegenda social media emuvuga. Emuvuga speed. Singa si social media ebyo byonna tetwandibikoze ki? Twandibirabye. Tetwandibirabye. Kati mweyo embeera ebintu bya social media aleme bitambulira. Tosobola kumatiza social media. Kuba boogera buli kye bawulira bakola ki? Tosobola kumatiza social media. Nasinga oludde mu system eno. Di omusajja lwavaayo n'olabira ddala omusajja lwavaayo n'akaaba. Ng'oludde olina experience. Abasajja gye bali abajja ne bakkabira ku mbeera gye bayitamu. Abasajja batulugunyizibwa nnyo. Nnyo abasajja batulugunyizibwa. 7 ku buli 10 abasajja abali mu bufumbo batulugunyizibwa. Kanambi yaleka naye yali atubuuzibwa kuba ye asirise tajja kwogera. Era tajja kwogera ng'omusajja singa olwayo tuwulira ebigambo bya Miri singa naye tumukubamu ebituli. Naye katumuwa kitiibwa lwa nsonga tetuwuliranga bigambo bye. Oyo ye musajja. Kyogera singa omusajja asirike. Bayogera nabo Amiri ayogera nabo. Era bamukansolinga. Kantwala omukisa guno ne bashyekise kimwanyi akoze kinene nnyo okubudaabuda Amiri kuba ye aboogera n'amubudaabuda yayinza okuba tavaayo mu public naye ng'ate alina abantu ab'obuvunaanyizibwa abakulu bayogera nabo ne bamubuulirira ne bamugumya n'asigala nga mugumu ng'ate buli kiki kitambula bulungi. Nosenga okukawa kw'abasajja oku okawa kw'abasajja lwaki abantu tebakulaba nnyo nga kuli vaito wabula bagamba abasajja be babikola yamanyi kabalabe buli musango bagusalira musajja. Nedda bwe twogera nze bwe nfuna omukisa n'enfuna ku bafumbo n'enjogera nabo era omukyalo omubuulira mukwano gwange omwami anyigirizibwa mu kino nakiri kino nakiri kino nakiri. Abaami banyigirizibwa. Abaami banyigirizibwa nnyo 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 twalabako ne ku profesa waffe wano kubanyigirizibwa ku basajja abanyigirizibwa mu maka. Kati eyo embeera esaana tukansolinga abantu abo twogerako nabo ne tulaba obulamu butambula butya naye ng'ate ekyo sikiwakana ate era sikijjaawo. Tokiwakana tokijjaawo naye temukiwadde nnyo attention. Mu butakiwa attention abasajja batono nnyo ajja n'akusemberera n'akubuulira obulamu bw'ayitamu. Wadde nga bangi abatulugunyizibwa naye abavaayo beeyogereko batono. Kati ffe ekituleeta okutambulira ennyo ku mukazi ffe abakazi twanguwa mangu ate nga tugaseemu n'okuwaayiriza. Kazi bawaayiriza. Okimanyi senga omukwano gwange omu yangamba mukazi we yamugamba wano tetulya na mmere tetulyangako bulungi. Omukazi nga yeekyayita kyatasobola kwogera. Yamuga tetulyangako bulungi. Omukazi ng'anyiize
kino nkiddamu akuwaayiriza buli ekisoboka tagaa nti wakwata omwana abadde amize ekimire gwozaala naye ekituufu akimanyi naye ngaekituufu akimanyi tokikolanga ate ebiseera ebisinga tebavaayo okwetonda nti bana ekyenayogedde kyabadde kikyamu omukazi abeera olubuto n'agamba omusajja tomalaako olubuto lumukomawo kati fe abakazi omukazi waaba anyiize nze ebiseera ebisinga omukazi nga munyiivu sitera nnyo mumusalirawo sitera nnyo kuwuliriza kikyayogedde mu makati mu busungu ayinza okwokyeramu tuwaayiriza nnyo oba onoonya fimpasi oyitewo oyiseewo ekikyo naye ng'ate n'oli gwewaayiriza naye naye atabadde alina ensonga ye nga temuyina nnyo ekyasi yedifendinga okwendipendinga kw'omusajja nze ndaba omusajja atambula butambuzi n'agenda waliwo atajja kgenda olwaleero waliwo geemu ezimu eziri mu bufumbo naddala ku bannaffe mungu bayazise ku ssente omukyala n'alaba nga mukoze wajjawo embeera ntono n'ayagala ogende ekimu akisigaza n'asindikiriza omusajja akolese kati omusajja bambi bw'atunulira gy'alaga olumu sinakindi embeera ya ssente eba ekendeddemu n'agamba ntandikire ku kinzirewa gano maka gange n'aguma n'abeera mu mbeera emunyigiriza naye nga naye anoonya ntandikire ku ki abalina obusobozi batambula ne bagenda era ebikomera gye biri bingi abaami bagenda wala mukwano gwange omuye gwe mmanyi alina abakazi babiri naye ate alina n'ennyumba endala enkalu enjereere abaami abasinga nze bangi bemmanyi ng'alina ennyumba eyiye mwawummulira eyiye nga teriimu mukazi n'omu oba alina abakazi bano oba bataano nga buli omu yamuweewuwe ng'alina eyiye nga ye naye katulaba nti senga waate kiba kiyitiridde nnyo kitya omusajja waatuuka okudduka abanga adduse aba tadduse naye obufumbo ebiseera ebisinga obufumbo obutuuka ekiseera ne bukalubamu kati ezo zonna ways ezikuleetera obutakola nnyo nsobi mu bufumbo noga leero kampumulireko wano n'abeerawo yekka nadda ku ssimu ye oba nadda ku tv oba n'abeera ku ki nga talina kimusumbuwa n'agenda okudda ewalwahuma ng'abaddewo okumuyombesa akakkanye nate waliwo otuuka ngaera bakulinze nga tegunnaggwa anti waguba tegunnaggwa bw'aba alina jadde era kasoosumulula akamwa ng'asimbula emmotoka ye bw'oli etegeeza kudda ng'akwata ssente ze munaalya wiiki ng'aziteekaawo ng'ayitamu kuba alina gy'asobola okwebaka alina gy'asobola okubeera n'awummula obwongo bwe ne bubaamu nga tekuli amuyombesa kati omukyala ono akoze atya embeera eyo okugijjawo abakyala abo tugezezzaako okwogera nabo bakyusizza naye tulinamu ab'emitwe eminene ate abeera bakaaba babaleka mu nju abakyala bangi bannakyeyombekedde mu maka g'ababbaabo kadde abakyala bangi ng'abali ebweru mulaba mufumbo naye nga mu reality nakyeyombekedde naye ng'amaka gaalimu ensi ekimanyi nti ago maka ga Haji Gundi maka ga mwami Gundi naye ate naye ayinza okuba mwami Gundi ajjawokko ssente zadda ku ssimu alina famire dokita alina essomero abaana gye basomera byonna obuyambi bumutuukako naye nga ye tamulabako tamanyina bwafa nakujja olumu n'abeera akugga ekyawo ku kkubo nebalowooza abajjira abaana ne bamulabako ono ye taata ne bamubuuzaako abo nago amaka bwe gate gye gali mangi nga mulaba wano abaami bangi tebasula mu maka gaabwe matongole ffe ge tumanyi nti ago ge maka ge ng'abakazi babamalako emirembe ng'omukazi mwamutuuza enfunda eziwera munnange kakkana ebyo bitera okujjawo nga ffe abakazi batuzizzaako netufuuka ensolo netufuuka ekirala nemwekalakaasa nekigoba omusajja mu maka naga akankuviire n'atakugamba nti fuluma ye naga akankuviire n'agenda n'atambula naye kyemwamuga ennaku zino abakazi bagenda bagamba nze omusajja yano wange sinuma kati nno ebyo ebintu byangu kwogera
n'ebito kyalinga obulamu bw'abakazi abasigadde mu nnyumba bakaaba oba osinga ne Nakyeyombekedde yeezimbira ennyumba ye oba osinga ne Nakyeyombekedde ali mu muzigo gwe nga yagwesasulira naye otyanga okubanga mu maka g'omusajja naye nga yakulekamu naye ng'ate buli savisi gy'oyagala ogifuna ekyo ekintu kizitowa abakyala bakiyitamu kizitowa ate naawe ali eyo ng'okyegomba tokola ensobi abakirimu kyokya bamwenya wabweru naye munda amaziga mangi oli Nakyeyombekedde mu maka g'omusajja mbeera wetutuusizaawo kati Senga obufumbo omukazi ow'omutwe omunene ebiseera ebisinga abakazi balema okumanya nti tulina okukkakkana oba mbeera akyeriwo oba mbeera akyeriwo olwo twala twogera nagamba empagi z'obufumbo ziri 3 kwagala kusonyiwa kugumiikiriza kati gwoba omwami waayina ekyakoze kyolabanga ensobi nga tosobola mumusonyiwa bwe bwobulamu bwogenda okuyingiramu omwami bamusonyiwa ate kasi ofuna omukisa ng'olina omwami alina sole mu kamwa nagambira munna musole naga mukwano nakikoze naye nsaba kunsonyiwa mukwano akaana ako bakaleese naye nzini waffe mwana affe bamuzaala gwamuzaala ne mukazi syayinza okiwulira ekyo kiinaako obuzibu oli omu kwabo naye abalala bayinza okuba tebasobola abakyala gye bali ate munnange era kantwala omukisa guno neebaza omukyala alaba puroguramu eno nga mu baana b'oyina ng'ab'omwami oyinayo nga 3, 4, 5 naye ng'ate ali ebweru tasobola kwawula oba ono yadda ku ono oba bali bwe bati maama oyo omulungi nsaba Katonda akusanyuse ate akuwa obulungi businga nabo gye bali abakyala abo abalizaabo famire aba aleese omulabe w'abaana be ate n'ekirala Katonda akyusa ebintu musobola okukya ku makya ng'abaana abo bali successful nga bayiseemu ng'abaana basambye akajji ng'enjogera y'ennaku zino naye jjukira wabagoba ewaka ng'ate gwe ababo bigaanye abaana bano ababo battidde omukisa ogw'abaganda baabwe okuyambibwako baganda baabwe n'okwemanya baganda baabwe okwemanya kikulu naye tutambulira mu mbeera yakwekwata ku mikono okwesika ku mikono bali bewagoba waka Mungu abawadde obulamu basambye akajji gwababo ate beetaaga buyambi bw'ono omukulu waabwe oba muto waabwe naye omukisa ogwo gwe maama wagujjawo kuba wabagoba ewaka wabalemesa okuba ewaka kitegeeza ababo tebalina buyambi bwe bagenda kufuna kuva mu baana bano ate ng'ensi gye tutambuliramu yakuyambagana wow Senga tetujja kuwisa nnyo olunaku twebaza nnyo obudde bwotuwadde tuli ku Quickshots nawaga programu eno eteekebwamu St. Margarita Juice and Coffee bali awo nansana ku masitore tuteesako ne accessories batunda masimu ze bwewatu spare parts nesenga Rahma yennyini Rahma Bridals banaye kantwale omukisa guno nga tumalako omwaka bakama bange amampadde ku ssente banange ensiima mwebale nnyo mwebalire ddala ate temukoowa Rahma Bridals ekyaleete ebirungi ekyaleeta ebyomuwendo tugenda kusenguka mu katono abadde amanyi Rahma Bridals weeri nesenga wangi package kizo ine ku Rahma Bridals package ezange ninamu package y'M1.5 ninamu ey'2 ninamu ey'3 nyankoma ku $5,000,000 kwanjula mbaga okwanjula tusinga nnyo okwanjula embaga ndi mu $2.3 ku 3 sisukkawo package yange bwetambula nga kuliko mperekeze byonna beerako emperekeze makeup hair styling okwambala kwonna mu bufunzo omugole side y'omugole omukyala yonna n'omukwasaganya wamu awo nyine owa kantu kentera okulaba baba like aba bridal kemukola manage tugeze embaga n'omuwa gawuni twala gawuni eyo n'omwana changing dress olituuka ku mukolo ono omwana agize okukima engoye atabuka obudde mujjemu engoye muzamadde bubi engoye biki
tusinga kutabuka buli lugoye lulinawe toyinzaga muntu ajjemu lugoye nga terunnakola kyalusasuza katugeze okwanjula ababuuza bano tubasuubira ng'omugole tannafuluma webeetagisiza waliwo omugole ayinza okugamba njagala kufuluma ne bagawuzi bange tubalinda tumaze okugaba ebirabo okyakola ki mu ggomesi engeri engoye ezo gye zifaanagana obudde bwe buwungeera otuuka okunoonya abantu bakuddiza engoye ne babula jjukira zifaanagana tugendaga nti gwe wabadde mu bbulu mpa olulyo gwe wabadde mu ggulini mpa olulwo tuzikuŋŋaanya ng'abantu bakyayina ebbugumu ku mukolo nga mutannatuuka kusiibula tukikola kutaasa ngoye ezo nemumwambula era tugantuwa olugoye kubanga ekyalusasuza kikoze eki kiweddeko kwegamba mu bufunze ategeere nti gomesi yajambala genda kubuuza si kubeera mu mukolo mulamba ndi mu gomesi eyapangisiza ey'okugenda ku mukolo tetugimwambula ye tuba tumulinda nagireeta nkeera era tumanya ogitutte lwakumeka nti leero lwakutaano mukwano ku mmande lwana okulaba nti gomesi ekola ki edda ompulidde oyo yapangisiza gomesi yakusiibamu oba kusulamu tuba tetumuyinaako buzibu naye zino ezigenda nga za mikolo buli kintu ma mukolo gwakyo era omugole gomesi bwe bayemufulumya olumala okufuluma bwati oludda nga tugizingako eyo nga mugiteeka wali nga tugitereka nti eno yabirabo ebirabo oluggwanga nayo tugizinga muteeka wali kati gwe yayambadde abasawo wagenze kugema abasawo manya abagenyi oyambadde engoye z'abasawo lwaki tuwezesa 12 nga tonnatuwa lugoye kituufu nedda mukwano ate waliyo ne sinaali endala abakazi gye balina omukazi n'ategeera omugole agenda kwambala lugoye weeruti eno nanga njagala kwambala lugoye ng'olw'omugole ekyo kituukawo obunafuba bwa mugole era tutera nnyo okugamba abagole mwewale nnyo abantu be mugenda nabo gy'ogenda okwambalira engoye omugole aba yakafuluma waati nalina kye neerabidde kubanga abantu be mujja nabo ebiseera ebisinga babasekera kungulu ekyokubiri tutera nnyo okugaana abagole okwekuba ebifaananyi mu ngoye ez'osiimye omuntu ayagala okwambala engoye zaakebera simuyo n'alaba wasiima bbulu n'alwana anoonya olugoye olwo wonna we luli abantu abo baba balwana mu njogera ennyangu kati ate mwe mukola ensobi engoye zonna z'onooyambala oziyina mu ssimu yo notekalina ku status yo abamu babisana nogamba naku z'omwezi wezi 2 yagenze mu fiitingi yekwata vidiyo otegeeza ki abaana ojja kujja nga amabala gonna nga bwogayina bagayina funa omuntu ow'emmeme eyo gwegamba nti oba yoono gwoba otambula naye nina omugole omu gwe nakolako yajja n'asiima engoye yali wakumpi awo wenkolera naye nga buli lunaku ajja n'abantu 5 sooka ojja olaba ze nalonze ennungi nange simanyi n'addamu n'ayambala natuuka ekiseera kimugamba onnemye nga buli lunaku alina baleeta bajje balabe tugenda okugenda ku mukolo nga ebitundutundu 6 ku buli 100 abali ku mukolo bajja dde okulaba engoye zagenda okwambala oba osuubira kimukwano biba biralamu kati omugole tekikugasa nnyo kwekuba bifaananyi byangoye zogenda kwambala ngoze mu fiitingi tekikugasa nnyo kutambula n'abantu bangi omugole azze okulonda engoye ekinene ennyo tosukkanga abantu 2 b'otambula nabo naye kyandibadde kituufu otambule wekka oba owulira nti ebyokwambala bikuzitowerera noonyayo gw'owuliriramu emirembe atya ojje naye anti kisenga ebiseera ebisinga babamanyi nnyo okugamba naddala babeera mu meeting genda naye akulaga engoye weyazibuukinze nanti kituufu naye ate aba meeting bakyamani ba meeting zaabo omugole waavaawo n'abaga nti engoye zange nziyina mumusabe busabi receipt eyakwambaza twagala receipt ye kuba ebiseera ebisinga baba batya ekintu ekyo nti omugole asobola obbaga nti engoye nziyina nga tezikola ki kusubira receipt kyekintu ekijja okulaga nti noono yanyambaza era sente ng'akakiiko ze mwatuwadde naziwaddeyo kiba kimalamu amaanyi
omuntu gwe mumawadde agenda akakasengo y'omugole tamuwuliriramu mirembe mwe temukimanyi naye ate omugole tamuwa mirembe era omugole mubuuza okwambala kw'oyagala ani aba akuyimiriramu nti njagala gundi nti gundi oweereddwa obuvunaanyizibwa okwambala kw'omugole era sente ziizino ze mugenda okwambalira twagala mu meeting eddako mudde ne receipt so sigamba nti gwegenda si gwe nti kubanga gwe gwotusindikira tuta omugole tamuwuliriramu mirembe era abo bwe bati babaweereza oli nakubira essimu senga nina gwenzijja naye ngoye ze nalonda tomulagaako n'olumu tumulage endala surprise agenda okulaba ku mukolo bye balonda si byalese ng'olyaga nnyabo twalonda ngoye wezi lwaki oleese zino n'omukaa nedda nga tokimugambe nti omugole yali takwagala yakulaga birala kwegamba kwewalawala biki ebinaddirira si ekyo kyekiri emabega waakyo kujja ng'oyambadde esifaanagala ng'omugole kujja gamba bannayiza olugoye lwagenda okwambala ndumanyi tetugenda kunyuma tajja kunyuma yalonze red tajja kunyuma yalonze bbulu tajja kunyuma yalonze bbulaaka naye ng'ate omugole gwawuliriramu emirembe gwayagala then abe makeup mumanyi okisussa kitya ate feke omukolo gwe nabaddeko ku Saturday yaggwa makeup artist yabadde mulenzi ne mwana mulenzi service eno misa gye basooka okusaba yalemedde omugole mama omugole yagenze n'amugjayo lwa mpaka ekintu ekyo kamayosenga ekyokubiri olwavudde mu service ate era n'amuddamu photoshoot eyagikubye kati ekintu ekyo kiraba kyakusomooza kinene nnyo eri abakyaki eri ne omuntu wa makeup n'enviiri olwaleero abagole bedda enviiri bazikolanga nga lwaleero ng'omukolo gwankya olwaleero tukeera ku sayiti ne tutandika omugole waffe famire ezisinga zaatugondezaamu obulamu saavisi ebaayo leero kasiki ng'omukolo gwankya ebintu ebyo tosobola bigatta bibiri kubanga makeup w'omugole tetumukolera ddakiika 10 oba 2 omugole tumuwa obudde essaawa ennungi nga 2 ku 3 oli ku mugole kyekiyitibwa omugole makeup w'omugole sente ze batuwa si makeup bwogenda okugamba wali eri bankoleko makeup ninako wendagane omugole muntu gw'otanogana yanyonye nti nedda tumuddemu kino kiganye tukiyiwe oyo mugole obudde bwonna bunane mubutwaliraawo omwogezi n'asaba omugole muleete nga ate ekyo era naffe kati ababeera mu bisenge n'aboogezi naffe tubalinako obusungu mamanja musa kojja mayanja abo osanga omwogezi alina bakatumwa naddira obudde omugole mwe yandifulumidde nassaawo baddiikuula nassaawo biki ekyo nkuwagira kati embeera eyo omugole yandibadde afuluma bamukuweemu obudde omukyuse kati ate ye wajjukira nti obudde bugenda omanyi nti abasajja abo bawa bakatumu baddiikuula abo obudde bunene nnyo okusinga omugole bw'amala mu kidaala abako batuuse twandirinze tulaba omugole ng'afulumira mu budde obudde bwonna n'obwonoona nga ddiikuula ayimba abantu abatali basasule ku mukolo nga ne famire tebamanyi nti ffe twabaleese bagenda okubuuza nti bantu bamwogezi bazze n'omwogezi bakomedi be akadde omugole we yandiviiriddeyo yeetale omutuddize lwakiri mutuddize bwajja okukyusa tuteerewo baddiikuula batuyimbiremu babuzeebuze nga naffe eno ku mugole we tukolaki naye ng'omugole amaze okufuluma abagole batuuka n'okukaaba n'agamba oyo ki kyakola lwakuba nti si bonna abakola ekyo addiikuulira kuli eno wayagala omufuuwa nange tetwandyegombye kulaba ddiikuula ng'omugole tannafuluma ng'ate abako batuuse ddiikuula twandyegombye omulaba ng'abako tebannatuuka ng'obuzaabuza bantu bwongo bwabwe nga bwe tulinda abako omuntu oyo twandyegombye okuddamu okumulabako ng'omugole agenze kukyusa tulinda omugole akomewo n'ono atusanyusa wakola ki wagenda mu maaso naye omukolamu abako batuuse okusaba kuwedde otuteereddewo abantu abo
omugole tannafulumako yadde naka entertainment nati tujagala mu bitundu ebyo kyova labanga fe olwaleero nze omukolo gwendiko njogera n'omwogezi bw'aba awuliriza oba omugole kababa abayimbi baffe bano ab'amannya ensi beemanyi nze sikkiriza ate muyimbi kufuluma mugole lwaki awulira nga bwokyebuuziza lwaki omuyimbi ate naye bw'ayagala awo omuyimbi buli lwafulumya omugole abantu basinga kwagala muyimbi attention bagiteeka ku muyimbi bulungi naye ate ng'era omuyimbi wonna wajjira muyimbi alinga nnyama takutika wonna wajjidde tumusanyukira tumukubira endumu nze nandyegombye nnyo omugole wange afulume bamukubira ennyimba 3 oluyimba olwokuna luleeta omuyimbi we nga twamulabireko dda twasanyuse dda abakwata vidiyo zaabwe bazikutte naye kasita tusooka okulaba omuyimbi bwe pa omugole tumujjukira luvannyuma leero ng'omukolo gubadde guli mu kyalo nnyo tetumanya na mugole yabadde atya tusigala tutenda bannanga omuyimbi naye wano tuba lwakiri omugole tumulasenga mbadde manyi omugole afuluma emirundi ena era ogusooka omuyimbi waba mufulumiza mulaba nene oguddako mugenda omugole yennanyini mukolo omuyimbi si yennanyini mukolo kati twaniriza omugenyi omukulu okusinga okwaniriza abamuwerekeddeko ebigambo bya Ssenga Rahma tebiggwaayo oyo ali mu bridal ali mu season ya mikolo era nebazizza nnyo abatuwadde ku ssente abamwagidde mwebaza nnyo mwebayire ddala tujja kuba tubeera naye buli wiiki nyoga programu eno teekabamu ssente amagoyita juice and coffee bali awo nansana singa balina juice omulungi abo nja kujjayo mbasanireko wanidde buli kimu kyoyagala ku mukolo musobola okupataninga abatesafuna accessories abo batunda amasimu olina simu erina obuzibu screen charging biki accessories byonna babinezegwa auto spare parts ali awo wakiseka atunda spare wa motoka mbadde fiki omuweereza wa bulijjo